Akajeji weddewo gendo savinga gendo olabirira bazukuru bo tukwegayiride President Museveni buli muwalawo azada abazukuru muli mutabaniwo azada abazukuru kulwaki togenda n'olabirira abazukuru bo watubulira ng'olina ente nyingi era ozirina gendo ozirabirire tukimanyi olina sente mpitirivu gendo olyezo aya kakati nno ebigenda maaso ogenda kutya waliwo pulaani enkambwe Honorable Joel Ssenyonyi ono nga leader of opposition okulwana obutassamuka obutassamwoyo obutomukomyawo ku bwa leader of opposition sina kindi ne mu parliament ono aleme kubeera nga akomerawo ddala olunaku olw'eggulo meeting enkambwe eyatudde mu State House kakati nno emaze okubeera nga evaamu ebigambo ebyewunyisizza ensi jjukira nti eno yabadde ekubirizibwa General Muhoozi Kainerugaba nga ne General Museveni mbu naye yabaddemu General Lweru Katumba Wamala bakiguddeko va ku ky'okubawummuza naye waliwo ebigambo ebizuusa ate ebirala mu mbeera y'emu mu parliament kifumba mutuku waliwo agazuuliddwa ageewuunyisa ennyo mu parliament ababaka ba parliament ogenda kwewuunya lwaki abantu basinga amayumba gaabwe ne babeera nga batunda ettaka lye oba amataka gaabwe ne balya looni kugenda mu parliament waliwo bwe badde tomanyi kaakati nno omusajja wuuno aleese ebyama ffenna bye tulaba kungulu wano bibadde birala wabula ebikolebwa mu parliament ogenda kwewuunya ensi bannange twasemba okulaba mwenna mujjukira nga mu parliament buli wiiki bakozesa box z'obupiira obusoba mu 500 obupiira ebox ezibeerayo kaakati nno ng'emmotoka etikkula buli kaseera olowooza lwaki kaakati nno gwe tulokkalire parliament yammwe yeeyo jjukira nti nakoledde olutambi wano nga nkulaga ni mwami Museveni waliwo lisiti gye yafulumizza n'agamba bano tebadda mu parliament yange teyagambe ya Uganda mu parliament yange jjukira ono y'omu yavayo n'agamba amagye gange my army kaakati nno Uganda gye tulimu wabulanga sinaba kubeera nga nkwongerayo nkusaba n'obombe fidi no soko jimpera ekigalo kubanga bw'onoogiwa ekigalo buli munnansi yenna waali eno information egenda kubeera nga emutuukako butereevu nnyo nga temaze kubeera nga ewetaweta nakugambye nti namba gyolaba ku screen ya WhatsApp yeya EKTV management era eno tugenda kusonderako ambuleera ezikwata mu 200 tuzitwaleyo wali eri ku NUP ngaba EKTV family kaakati nno sigenda kubeera nga ndwawo General Lweru eyatugumbula abantu Kasese amawulire gazzeemu okuzuukuka kaakati jjukira omusango teguvunda wabula bino byonna bikulu era byewuunyisa njagala nsooke nkujjukize katono nnyo kwerwero ntukomewo guno omwaka n'ogujja tugenda kuba mwangu ebyaddala njagala owulirize bulungi vidiyo eno top security ba top commanders mu UPDF bakoze meeting mu State House ne muzeeyi ng'ekuliddwamu General Muhoozi wuliriza Weddogo obadde okimanyi nti no Oweru Peter naye abadde top security era nga top commander okutemeratemera mu Uganda y'omu yaduumira okuttibwa kw'abantu b'e Kasese abantu baafa basuba ne mu 10 era kankuwe interview ababuuza Museveni lwaki omusajja oyo tali mu kkomera because bagezaako n'omuteekako zi sanctions yiyo interview. The man who led the assault on Kasese, his name is Peter Elwelu. He was a brigadier in the army at the time, and instead of him being now in the court, he was promoted general and he is now the commander of the land forces. Yes. Why, if you have those people in the court, why don't you also have the man who opened fire on your citizens alongside those people in the court now to answer to the questions? That means he was doing his duty. Duty to kill? He killed more than 100 people. To deal with... And now he's promoted. Yes, I am the one who promoted him. And 2 days ago, the US government refused. They blocked his going to Malawi to attend a conference on security because of that. I don't know about the United States. Uganda is big enough for Major General Elwelu to operate there. I don't know why he's dying to go to the United States. But no, he's not going. He was going to Malawi and he was blocked by the Americans because they are supervising that conference because of what he did in Kasese. So he's accused. Well, I'm not a prefect about American actions. I am a leader of Uganda. And I'm telling you that Elwelu did his duty. Kale, nziramu okubeera nga mbaanirizaako nnyo mwenna
ku mukutu gwaffe gwa EKTV Media Uganda. Nze Eke Master babegawo omuzindalo butereevu tumaze okubeera nga tuggulira kaakati ensonga olwo tuzitambule oba tuziteeke ku mmeeza tuzitemeteme fayiro ku mmeeza tusobole okubeera nga tuzimalawo. Kaakati nno Mwami Museveni bigambo byagamba nti General Weru ono teyatta bantu wabula yali akola mulimu gwe. Era munnamawulire amubuuzizza nti okukola omulimu gwe nga bwatta abantu abasoba mu 100 duty to kill more than 100 people. Kakati Museveni ebigambo ne bimukalira ku mumwa. Wabula saagala weerabire omusajja ono yawummuzibwa okusinziira ku mawulire ag'omuna gagalaga mbu yayita nabakubeera nga ayagala awummule, wabula ne bamugamba oba oyagala oba tuyagala olina okugawummula. Jjukira nti ono yali amaze okubeera ng'afunye obutakkaanya wakati we ne General Muhoozi Kainerugaba. Era mwenna mujjukira Twitter eya Muhoozi Kainerugaba we yamugambira nti nno obugulu bwe obwo butono bumuyambe nga bukyali bumutwale wala ddala. Era singa kubeera nti yekwese mu mugongo gwa taata we General Museveni mbu General Muhoozi kyeyandikoze ereru yandifudde akinyumya era ono teyandisigadde nga kyali, naye mbu ekimuyamba kiri kimu, kitaawe General Muhoozi Kainerugaba ye yekka yayamba n'agamba mwana wange totta oyo omusajja yali musajja ffe yalwana naffe era oyo omusajja mulekewo njagala abeerewo. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nga bwe nkutegeezezza mu musajja ono General Weru kaakati wenjogerera yakola dda ne church mbu atandise okubeera ng'alyowa emyoyo n'okubeera ng'asumba abantu era kaakati ono yafuuka musumba. Ekyebuuzibwa yamala okutirimbula, bw'amala okutirimbula e Kasese ebigambo nga bwe mwabiraba era ne yeewaana n'okwewaana, ono yakubako sanctions ez'enjawulo era amawanga mangi ono tasobola kubeera ng'agalinnyamu yadde akagereke akannaswi. Era nga munnamawulire we bwakugambye nti ono yalemesebwa n'okugenda mu lukuŋŋaana e Malawi olwali olw'abajeneraali. Kakati ng'eggwanga erya Amerika limugamba gw'olikattira olina engalo, olina omusaayi mu ngalo, toyinza kubeera ng'otula naffe otutuula. Mwami Museveni n'agamba ebya Amerika taagala kumanya era lwaki General Weru agenda mu Amerika n'amawanga amalala. Kakati ono amugamba Uganda nnene nnyo, lwaki byagala tobikolera Uganda mu kifo ky'okugendayo, nga kitegeeza nti oba bakutaddeko envumbo oba tebakutaddeeko nvumbo, ye Mwami Museveni tebimukwatako kasita abeera nga ye taliiko nvumbo. Ne famire ejjukira nti ono yavayo n'ategeeza ensi nti nze neekolerera, siri muddu wa muntu, am not your servant. Nze nkolerera baana bange, nkolerera bazzukulu bange n'abaana b'abazzukulu bange benkolerera period full stop. Sirina wano kubeera nga nkolerera mmwe, mmwe sibamanyi, siri mukozi wammwe, wabula nga ategeeza nti ye boosi waffe. Kyokka ng'ono ajja buli lunaku olukya n'abeeginga bamuwa akalulu. Kati bino byonna ng'obitadde ku mabbali nakutegeezezaako nti mu paaliyamenti wali amawulire ageewuunyisa, waliyo ebigambo ebitiisa, omusimbi omuyitirivu ogufukumuka, omusimbi omuyitirivu ogutokomoka, wabula mu nkola ya kyama ng'ababaka bano bagenda okuvaayo mbu nga batonnya mmooli, wabula si bonna mbu abamu. Bino byonna bye bino sente gye ziri nakyo njala kikugamba naddala ababbi bo basobola okufunayo n'empitirivu. Soko nzizeko wali ku myths eziri mu parliament zosanzeyo n'ogamba nti ekyo nakisangayo, naye yenna agenda okwesimba kuba tulina bambi abaana abali mu kutunda ebyabwe bali muki. Nedda saagala kulemesa muntu, bwe naamugamba ebintu agamba gwe ng'oddayo. Kati ffe tubulire kale abali eno ogamba nti waliwo ebintu ebimu nga propaganda engoye teri. Abantu balina n'ekintu, waliwo ne TV kwe nalaba omusajja n'agamba nti omubaka wa paalamenti bw'alwala bamutwala ebweru ne bamujjanjaba miliyoni 3. Ndowooza gye bali. Ebyo nabyo saagala kuwakanya nnyo bintu ebimu oyinza okulaba ng'ekitaliyo nga kikola ki kyekiri. Omubaka wa paalamenti olutuuka ze ngendo ze bagendamu ezo engendo weeziri weeziri era zibeeramu ssente nnyingi. Abantu bazifunamu n'obukadde 12 ng'agenze eri n'agobayo ddiiru. Nedda mu ntambula ze zokka. Neffe ng'abamu ogwo omukisa temugufuna, tesobola kugufuna. Okanya kulaba bulabi banno n'agamba bwenvaayo ngenda kuwummulamu olunaku lumu ate ngende n'olukuŋŋaana gye bansindi. Bwenvaayo agenda kuwummulamu ennaku 3 ngende. Abamu bakyusiza ku nnyonyi, n'akyusiza
entebe oba bantu bene bamuleetedde ebintu n'akyusa keesi n'agenda n'andala naye nga mulimu n'aba opposition mwabo bayinza okubaamu naye si kyangu si kyangu so nazo bazoogera ne si zaabonna zaabo abalina omukisa nze situnulira nnyo kintu kitagudde wange era nze mba nkola bajeti yange nkolera ku ezo lwakuba osobola okuggyako obusente ku akawunti n'otuuka nga tokola ki nga tolina era abantu nga bakulaba nga alina naye ng'okimanyi sikola ki mbaka wa palamenti waliwo ekintu ky'otasobola kwewala ng'okuziika okuziika oyinza obutabeerawo physically naye olina okuba ne representative at least kuli bantu 10 abafa n'oba ng'oziiseeko 7 ekitendo nnyo ozikisa emitwalo emeka 5 ne gw'otumye n'omuwa booda ya mitwalo 2 emitwalo 7 n'ekyo kyatteeka no buli lunaku wangi taata no tewaliyo constituency etafamu bantu bawera 10 olunaku oba 7 kati mulonda kwabo abasoose okubikira abataano tuziika abantu bameka 5 emitwalo 3 mu emeka mu 5 emitwalo 7 emirundi 5 emitwalo 3 mu emeka obudde okukya osooka kukwata emitwalo 3 mu 5 n'ogiweereza mu constituency ku ssaawa 3 2 ng'oweereza emitwalo 15 abasoose emitwalo 3 mu 5 abo bali representative bakubirako naga waliwo eyafudde teeka ekyo kyo teeka nakati twamaze dde okuweereza abagenda okuziika n'enkya n'okwosa enkya ne bwe ba Christmas emitwalo 3 mu 5 egyo gibagiisa olina oginoonya yeze miliyoni 10 mu emitwalo aga omwezi ezo ziziika olina okuzinoonya obawa kyovula tugenda ku mobile money bweye waffe n'obagamba nti bwe mba nemereddwa ng'abantu bange bazze kola ki bawe bo badde ogenze bweru ebintu bwe bityo Mami Irene kyatatukola wano so ebintu ebityo byoteeka oba oyagala oba toyagala olina okuziika abantu bameka 5 bo ne bwonyigiriza otya kujjako ng'obadde waliwo aguddewo omulala ate nga munnaffe oluusi wanzikiza ey'obuyisiraamu nekigwawo awo osobola okwekakaba n'oyongerako naye ffe tutera okwekomitinga tuziike bameka kati ebyo ebyennaku waliyo ebyessanyu ebyessanyu tobisobola waliyo embaga bisobola okukusuula eddalu guzo embaga omukola mutya embaga olina okuwaayo ewamu tulemererwa saga kugamba zonna tuziwa ewamu tulemererwa naye era ku mbaga 10 omusanvu obaako kyobawadde naye embaga tezibaawo buli lunaku zibaawo ku weekend kati nova mu mbaga waliyo tulina okuzimba ebyo teeka olina okumanya nti kyaki eno nina okugimanya nti nina okunoonya emitwalo 5 oba kakadde oba 2 oba 3 okusinza ku magnitude ya project ebyo byateeka kati ku miliyoni teziri 3.5 omusaala kati ziriwa kati olwoba osigazaako ki ekirabirira nagambye gwe mpa omubaka wa palamenti kubanga ezo zonna ze boogera kati tugeze kati gweolina omukisa nti Irene Namatovu maama afunayo emikolo egigye n'abaamu neesedde kakati olio ali waka naye asuubira okuwulira kuseereza omubaka ati era nze ndi wa mukisa ng'era bw'okyogedde ne mu bino by'okuweerera abaana tugatta naye tuba tutwala omwana nti tugenda bweru ne basaba sente mitwalo sente bwe ziti Irene leeta zino ndeese zino tugatte tuweeyo tikalubirwa mu finances olwokuba nina omukyala akola ki akola ate nga ali supportive naye amazima ga Katonda mugubu oba oyagala okumanya ojja ku palamenti ekisookera ddala omuntu ajja mu palamenti asinge kutunuulira buweereza kujjako bw'aba ali saidi esobola okufuna benefits ezo nga trips ennyingi biki eyo n'obugagga ajja bufuna kale nno nga bwakutegeezezza Honorable ayogedde ebigambo era nkakasa naawe osigadde weewuunya
ng'onyenya mutwe nga nze kennyini nange wensigadde ensimbi empitirivu ennyo ez'omuwa omusolo ng'ababaka abamu tebava ku nnyonyi ono akugamba nti alinnye ennyonyi n'akugamba nti ngenze mu Amerika wabula n'agamba ate mu nnaku 2 ngenda kubeera nga ndi South Africa kyokka ate bwe nve South Africa ngenda kusala busazi ate ngende mu ggwanga erya UK era ono akugamba wabula bano abakola bino byonna babeera balondemu beba bawoza maama wali mu parliament ey'eggwanga Uganda kakati nno ono akugamba nti engendo nnyingi abasajja bano bawula ssente empitirivu ennyo oba oli awo zitasaanye era ezo zitaliko agamba nga kino kyongera okubeera nga kikutegeeza ebigambo bye tuzze nga tukugamba nti eggwanga Uganda lyerimu ku mawanga agandibadde agali obulungi ennyo singa si mismanagement of resources oba funds oba ssente ez'abannayuganda bano abasajja engeri gye bazikwatamu bino byonna nga bigenda mu maaso kyova olaba nkugambye nti waliwo pulaani enkambwe waliwo olukwe olukambwe era mwawulira etteeka abasajja bano lye baali baagala okuleeta bano nga bagamba nti leader of opposition anaalondebwanga ng'era abamulonda beebo ababaka abali mu parliament bonna abali ku ludda oluvuganya n'abali ku ludda olutavuganya kino kiba kikulaga butereevu nnyo nti bwe baba beegasse wamu ne bagamba nti abali ku ludda olutavuganya katugeza aba NRM nabo balonde leader of opposition bajja kukwatayo eri omuntu gwe bawulira gwe bakolagana naye gwe banaakozesa ebyabwe gwe baneeyambisa okuyisaawo ebyabwe olwo basobole okubeera nga bamuteeka mu ntebe eya leader of opposition wabula kino kibadde kyasirikiridde kyokka ate amawulire ag'omunda gamaze okubeera nga gakakasa nti okutandika ne parliament ejja ampuliriza weekaabire ebigambo si birungi twandibeera nga guno gwe mulundi ogusembyeyo okulonda ababaka ba parliament nga ffe bannayuganda nga tugenda kusigala nga tulonda babaka bokka wabula nga babaka be balonda president nkiddemu tokitegedde guyinza okuba nga gwe mulundi ogusembyeyo gwe munnayuganda okukwata akaluluko olonde president Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo guno gwandibanga gwe mulundi ogusembyeyo ng'emirundi egiddako gyonna ababaka ba parliament be bagenda okulonda nga president kakati nga ffe kye tulina okukola tulina kulonda babaka ba parliament bwe tumala okubalonda bo ne bagenda eri mu parliament olwo nga bo be batulondera omukulembeze anaakulembera eggwanga lyattu Uganda nga kino kimaze okubeera nga kitegeeza nti eddembe lyaffe ery'okwerondera omukulembeze w'eggwanga baba amaze obutereevu nnyo okubeera nga balitujjako togenda kuddamu kulisanga walla wabula bino byonna bimaze okubeera nga bibagibwa n'okubeera nga bidizayiningibwa abasajja abali mu buyinza kubanga bano baamala dde okubeera nga bakirengera era ne bakitegeera nti mwami Museveni bw'anaavaawo bw'ati abalala bonna abanaddawo bwe banaaba ba NRM tewali muntu n'omu asobola kubeera nga abawa akaluluke tewali muntu n'omu asobola kubeera nga abalonda abasajja bano kubanga ensi abantu bano yabakoowa era ne mwami Museveni okusinziira ku bigenda mu maaso n'obululu engeri gye buzze nga bubbibwa okusinziira kwabo ababa beesimbyewo abavuganya ne mwami Museveni okutandikira ku Dr. Kano Kizza Besigye yakakasanga nti buli mulundi ogwaliwo lwe yeesimbangawo yawangulanga naye nga balangiriramu oli mwami Museveni abeera tawangudde ne ku mwami Kyagulanyi yategeeza nti yawangula Museveni butereevu nnyo okusinziira bwe yalaba ebintu kyokka nga ate ye Museveni gwe baalangirira nga kitegeeza wano wabeerawo akakodyo akeekusifu ennyo abasajja bano kwe bakozesa okulangirira oyo abeera tawangudde olw'okuba yali mu buyinza ye mukama waabwe yabasasula kaakati nno bano bagenda okubeera nga bakizuula ne bakubamu ttooki nga bagamba si yejja okuba emmanya y'enkoko tekijja kufuuka kyaluberera omwana n'omuzzukulu nti ajja kujja abbe akalulu bannayuganda ke balonze kati bano kwe kusala agawakayima ne batandika okubeera nga basala entotto olwo babaka ba parliament babeera nga be balonda omukulembeze ow'eggwanga nga kino kitegeeza nti ne bwe zibeera nsimbi nga bwe mulaba enkya n'eggulo mu parliament abagendeyo babeera baavu abamu babeera batunze ebintu byabwe abamu babeera beewoze abalala babeera bali mu looni ezamutawana ennyo mu mabanka kaakati nno nga beetaaga ensimbi nga kino kitegeeza bulungi nnyo kyongera okudifayininga kiri kye nkugambye nti bw'okozesa parliament okulonda omukulembeze w'eggwanga kikubeerera kyangu nnyo naddala oyo abeera mu buyinza kubanga abeera alina ssente empitirivu ennyo ez'abannayuganda zimubeera mu ngalo yabeera ali mu kontrol eya ssente eza Uganda nga kino kitegeeza nga bwe mwalabye ku mateeka ag'emmwanyi ne UPDF amendment bill
omusajja yakwata obukadde 10 n'abwa buli mbaka wa parliament n'abagamba emmwanyi njagala muzisuule, njagala mulonde mu voting etteeka lino ery'emmwanyi mwenna mugambe nti yes emmwanyi tuzijje ku bannayuganda abeerenga muntu omu yazikontrolinga mu ggwanga Uganda. Kakati bano bwe yamala oba obukadde bwabwe 10 ne baga nti kiwedde kisalidde mu ntamu. Jjukira nti bano olulaba ku ssente munnanga mpuliriza batandika okuyiika amalusu, abasajja bambala gomesi nga bazikima, ate abakazi bo ne bambala nga bafaaza ne bambala amakanzu nga abasajja nabo mu kukima ssente zino basobole okubeera nga babuzaabuza embeera endabika yaabwe olwo omuntu aba basanze oleme kubeera ng'otegera. Kaakati nno ebifa mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda oba oli abimu ku bimu byebyo. Jjukira nti bano baagezaako n'okutambuza paaliyamenti ey'eggwanga Uganda era omusimbi mungi gwatokomoka, wabula Honorable Jawero Ssenyonyi bino yabivumirira ng'ali kudda oluvuganya gavumenti, bino yali abiremesezza era lwe baatula eggulu teyagenda era paaliyamenti yakoma ggulu tegenda nga walla. Bino ebintu mbijjukira oba nedda? Oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi akedde kuyitaba amawulire n'abategeeza nti abantu bakulembera mu paalamenti tebayinza kwetaba mu ntuula eziteekebwateekebwa ebweru wa Kampala kuba abateesiteesi baazo babaleka bbali nga mudalizo. Yabaffe abantu abalaba obubbi obugenda mu maaso obanyonyola otya nti kino tekiri mu kukozesebwa oba oliawo okubbiramu ssente kubanga byonna bikolebwa mu nkukutu. Ffe ng'abakulembeze tebatuinvolvinze tetumanyi kikigenda mu maaso, meetings zituleyo mu nkukutu, committees weeziri era abantu baze bagenda mu bitundu bino ebyenjawulo okutegeka naki naye kati ffe nga tetumanyiiko. Nze nkyogerako nti commission meetings ezirina okuteesa ku bintu bino n'okubiyisa kubanga birina ssente ezeetaagibwa tetumanyidde bwe zituula. Ssenyonyi era ategeezezza nga bwe bafunye alipoota eraga nti buli lutuula lwa paalamenti lwakusaasaanyizibwako obuwumbi bwa siringi 5 nga kino kitegeeza nti entuula 4 zigenda kumalawo obuwumbi 2 bo kye batakkiriziganya nakyo. Tetutegeddeko nti buli lutuula lugenda kusaasaanyizibwako obuwumbi 5 eza Uganda, buli lutuula nti kaakati tuli Northern Uganda mu ggulu obuwumbi 5, tunagenda Embalala obulala 5, tunagenda Embale obulala 5, ne mu Central Region Luweero oba Masaka obulala 5. Kakati nga twebuuza ssente zino really kyamagezi nnyo okuzisaasaanya bwe tutyo kubanga wano tulina we tutuula. Ssenyonyi alowooza nti mu kifo ky'okutambuza paalamenti okugenda eggulu, Mbalala, Mbale ne Masaka yandireese obukiiko ne bukola omulimu gwabwo egy'okulambula emirimu gavumenti mu ssensimbi. Komitiizi zino zitera n'okwemulugunya ensangi zino teziyambiddwa kimala kugenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okulondoola kino okulondoola kiri kubanga komiti ezo ze tulina okwempawaringa ne zigenda ne zoogenda n'abantu eyo kitulina okukola. So sigamba nti paalamenti yonna tugisitule tugende tugiteeke wali tutule mu hoteri gye tunaabeeramu oluva mu hoteri tuveeyo tukomewo ene Kampala. Kati abantu beeyo okuggyako okwonoona ssente ezo obuwumbi 5 baba baganyuddwamu ki? Wabula omwogezi wa paalamenti Chris Oboy amwanukudde ng'agamba nti akaayanira bwereere kuba paalamenti ya Uganda si ya Kampala yokka. What we have is the Parliament of the Republic of Uganda, not the Parliament of Kampala. Therefore, the Parliament of the Republic of Uganda can sit anywhere in Uganda. 2, there is no additional cost that is going to be incurred because of the sitting in northern Uganda. Okusinziira ku nteekateeka ekoleddwa, paalamenti yakutandika entuula zaayo eggulu ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omunaana oluvannyuma egende Embalala, Mbale ekume. Kaakati nno obanga ebyo obijjukira bulungi nnyo ebyaliwo ensimbi y'omuwoomusolo n'etokomoka wadde nga bano abali mu paaliyamenti omwogezi wa paaliyamenti Chris Obore yavayo n'ategeeza nti tewali ssente n'emu zigenda kwonoonebwa era paaliyamenti si y'Abannayuganda si y'Abannakampala bokka nti erina kutuula Kampala erina okutambula okutalaga Uganda yonna. Ne twebuuza bwe banga si y'Abannakampala oba si y'Abannakampala lwaki paaliyamenti nga yo
bagizimba Kampala wokka bandigizimbye eggulu naye ne bateekayo parliament branch ne bateeka Masaka branch ne bateeka buli wamu branch thani okutuula mu bisaawe n'okubeera nga batudde mu biyangaala okubeera nga balina ensimbi y'omuwoomusolo okunoonya ze hoteli mwe basula okubawa amafuta bino byonna kwonoona nsimbi ey'omuwoomusolo jjukira nti bano bokka si be boonona essente mwenna mukimanyi electoral commission yali evuddeyo n'eraga road map entuufu kwe tugenda okubeera nga tutambulira nabandi abantu le bagenda okwewandiisa ba president baneewandiisa ddi ba MPs baneewandiisa ddi ba kansala ba district chairpersons n'abakazi abalala abaliko obulemu bonna abantu bonna bali babawadde date ezaabwe buli muntu kwagenda okwewandiisiza wabula kyatumaze enviri ku mutwe era kyewunyisizza nnyo abantu jjukira nti guno gubadde omulundi ogwokubiri abasajja basooka ne bafulumya deeti olwamala okugifulumya tuba tebuli busa ate ne bavaayo deeti eyo ne bagikyusa kaakati nno twabadde tuli awo olunaku olw'eggulo ng'ate omusajja byabakama agamba nti ate deeti ze twabawa ze mugenda okubeera nga mugirako ku electoral commission bannange munaatusonyiwa ezo deeti nazo zaali nfu bwe fufululu ezo deeti simanyi oba ani yaziwandiika oba ani yazironda bannange deeti ezo nazo nfu kaakati yetugenda okukola tugenda kuddamu tukyuse omulundi ogwokusatu kaakati nno muwulize bulungi nnyo tukyuse omulundi ogenda okubeera nga gusembayo wabula bino byanyiiziza nnyo naddala abo abayikudda oluvuganya gavumenti nga kino kiraga wandibawo olukwe wandibawo ekkobaane wandibeerawo ekigendererwa lwaki bino byonna bikyusibwa buli kanaku akacya ku nsi kuno buli kaseera ne bakyusa buli kaseera ne bakyusa deeti buli kaseera ne bakyusa deeti kitegeeza waliwo omupango omunene emabega wa kino osobola okubeera ng'olaba nnaku za mwezi nti zaakyusiddwa olwaleero zaakyusiddwa enkeera nga weerabidde nti buli muntu okuvaayo oba abantu bano okuvaayo okukyusa ennaku z'omwezi zino babeera n'ensonga jjukira nti bwe bamala okubeera nga balangiridde deeti tebazikyusizaawo basooka ne babawawo ennaku wakati w'ennaku 14 oba oliawo n'ennaku 7 kaakati mwenna ne mbeera convinced n'ennaku z'omwezi ezo kaakati nno bano bwe balaba ekiseera kiyiseewo ng'ate bakomawo emisana tteke nga baga nti twetemye engalike kye twabagamba tekyali kituufu kaakati kyali kifu ate kaakati deeti entuufu ze zino wabula nga bino byonna byandibanga bigendereddwamu okubeerawo embeera ey'okugezaako okubuzaabuza abantu abamu oba oliawo balemera kubeera nga beewandiisa kubanga omuntu bwe mwennaku z'omwezi n'omugamba nti zezo waddembe okukola emirimu gye waddembe okutambula ogenda mu pulogulaamu ze oba bweru wa Uganda n'afundikira ng'akomawo ku nnaku ezo ze wamuwa kaakati nno bangi batuuse okubeera nga balemererwa olw'okubeera nga abasajja bano bafuuse matankane nga mpale za mukama waabwe Museveni mpanvu si mpanvu kaakati bano bunaku olukya beekyusiza mu kiti nga mbazzi ennaku z'omwezi ne batuwa endalako kaakati nno njagala butereevu nnyo nsooke nkutereyo deeti ate endala era gwe agenda okwesimbawo naawe agenda okulonda owulize bulungi nnyo ennaku z'omwezi zino oba oliawo tezibanga ziyinza okubeera nga zikwafekitinga wabula jjukira nti okulonda tulonda wali ambuleera wokka ekyo nkiddamu tulonda wali ambuleera wokka tetulonda kintu kirala kyonna tulonda ambuleera tiikinga mu kabokisi akali ku ambuleera kokka tokola kintu kirala kyonna otiikinga mu kabokisi ako tobaako kirala kyokwatako wonookwonderako ewalala wonna kapeeni kitegeeza akaluluko kagenda kuba kafudde. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kalangiridde enkyukakyuka mu nnaku z'okusunsula n'okunona empapula gy'abo bonna abaagala okwesimbawo ku bifo eby'obukulembeze eby'enjawulo mu bitundu by'eggwanga byonna. Enkyukakyuka esoose yegamba nti abagenda okwesunsulamu mu bifo bya gavumenti z'ebitundu mu lubereberye twali tugambye nti kino kijja kubeerawo okutandika ennaku 3 mwezi gw'omwenda paka ennaku 12 omwezi gwe gumu naye kati tukizudde nti ebifo bingi nnyo era tulina okubyawulamu kubanga waliwo abagenda kwesimbawo ku bwa chairperson bwa district oba bwa meya bwa city ba kansala ba district wa city ne tugamba nti buli kibinja katukiwa yakiseera nga kyewaddemu nga tukyabuddemu mu gabo kyalo. Kino kitabudde bannabyabufuzi naddala mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya nga bagamba nti akakiiko byonna bye kakola byongera okuleka omuwaatwa okuleeta emivuyo mu kalulu. Kino Electoral Commission kyekola first of all kyenyamiza ebibiina by'obufuzi birina plans bwe zitambulirako kati awesanga mbo Electoral Commission etandise okutataganya ebintu by'okulonda era nze nelalikira
mu akalulu kano ka 2026 tusobola kwesanga nga Electoral Commission elemeddwa kukategeka mu ngeri ya mazima n'obwenkanya. Buli lwe bakyusa naddala nga bakyusa bazzeene emabega baba tutawaanya mu nkola yaffe ey'emirimu. Nsaba akakiiko k'ebyokulonda kave mu doyidoyi. Tukimanyi nti programu badde batambula in tandem with program eya Electoral Commission y'NRM. Naye ate baleke kukikola ne kalasmana. Mu nkyukakyuka ezikoleddwa abeesimbyewo ku bwa ssentebe wa district bammeeya b'ebibuga ne bakansala abakiiko obutereevu mu KCCA bakusunsulwa okuva ng'ennaku z'omwezi 3 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda. Abeesimbyewo ku bukulembeze oba munisipaali ne ku ggombola z'ebibuga bakusunsulwa okuva ng'ennaku z'omwezi 8 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omwenda. Abaneesimbawo nga bassentebe b'eggombola ne bakansala bakusunsulirwa ku bitebe by'amasaza okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda. Bo abeesimbyewo nga bassentebe b'eggombola ne bakansala wamu ne bammeeya ku munisipaali bonna bakunona empapula eziraga obwagazi ku ofiisi z'akakiiko kano ku ggombolola ez'enjawulo okuva ng'ennaku z'omwezi 11. Bassentebe ba district ne bammeeya b'ebibuga empapula eziraga obwagazi obw'okwesimbawo bakuzifuna nga bakozesa omutimbagano ku kibanja ky'akakiiko k'ebyokulonda. Abantu abakiikirira abo abaliko obulemu n'ababaka abakyala bonna empapula bakuzifuna nga bayita ku mitimbagano. Era mu nkyukakyuka ezikoleddwa kino kivudde ku nnaku z'omwezi nga 16 ne 17 omwezi ogw'omwenda ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kasooka okulangirira nga kati bakukikola wakati w'ennaku z'omwezi 15 ne 16 omwezi ogw'ekkumi. Mu kusooka akakiiko k'ebyokulonda kaali kalangirira nti olwange ennaku z'omwezi 23 na 25 ogw'omwenda eri abaagala okwesimbawo okukulembera eggwanga bali bakunona empapula ne foomu abanaabasemba mu district 98 kwe banaateeka emikono kyokka nga kati bakyusizza era ng'empapula bakutandika okuzinona ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana. Kaakati nno omusajja ebintu abikoze bw'atyo leero bw'akyusa ng'ayisaawo ennaku enkya ng'akyusa luli bw'akyusa ng'ayisawo ennaku luli ng'akyusa. Kakati nno gwo gubadde mulundi gwa kusatu. Bino byonna nga bigenda mu maaso omulungi ampuliriza ali ku mukutu ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda kyokola kyamaanyi nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kaakati nno ebigambo bibino olunaku olw'eggulo nakoze akatambi naye nkubulya musiraamu oyo nti yali yawambibwa ku lunaku luli. Kaakati mukwano gwange ampuliriza naye nno obukedde olunaku olwaliro nga amawulire galaga nti omusajja bamusesemye, omusajja azuuse, omusajja bamuwandudde. Kaakati nno ye kennyini mu bigambo bye agenda kubeera ng'akwenyonnyolera. Nkugambye abantu bangi abaawambibwa ba Edi Mutwe n'abantu abalala ng'okuddamu okubatunulako amazima gennyini nga bwe baali bafaanana ate si babeera bafaanana nga bamaze okubeera nga oba oliawo baleetebwa mu makooti oba oliawo nga basuulibwa ku mapoliisi ag'enjawulo. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono nakugambye nti mwambazi wa ttaawo era ono akeera ku street buli lunaku olukya ng'alina ekizindalo kye nga boolaba abalokole bwe bakolera ddala. Kaakati ono natandika okubeera nga apuliikinga enjiri ng'agamba nti pulezidenti alina kubeera Robert Kyagulanyi Ssentamu ate wasigadde erina kubeera ambuleera. Era ono ng'alumiriza abantu nti inginiya balimu ezo omusajja omuyivu alina edduguli empitirivu nga si za Uganda yokka waliwo n'eze UK. Kaakati mu mulonde ku bwa Lord Mayor obw'ekibuga Kampala. Wabula nga bino byonna bigenda mu maaso nga bw'omanyi nti akalina abiri otega kalaba. Kaakati nno bulijjo omusajja ono avaayo n'abunyisa enjiri bunaku olukya ku nsi kuno kumba abasajja nabo bamuteegedde wali eri ampuliriza ku kibayi oba oliawo okumutwala okubeera nga bamutwala mu kkomera. Era ono baamugwira mavumbavumba mafu musajja watu ku myaka gy'aliko obukadde bwaliko bwe batudde bamutwala mu mbuzi ekogga naye nga lugenza okukya olunaku olwaleero nga finally omusajja bamusesemye olunaku olwaleero. Kirungi kubanga twatandikira okubeera nga tugamba nti bamute kubanga waddembe lye okubeera nga exercisinga ekyo kyayagala ekyo kyawulira muli mu mutima kyawagira waddembe okubeera nga akikola waddembe okubeera nga akuta akadingidi si kibi kubanga kiri mu mateeka gennyini amawandiike aga constitution ey'eggwanga erya Uganda. Mukwano gwange Kakeeto ebigambo byebyo ggwanga lya Uganda parliament byebyo essente zitokomokanga bwe baagala. Kaakati nno nga bino obitadde ku mabbali okuwamba bannayuganda nako kukyagenda mu maaso. Wabula nga sinaba kubeera nga maliriza waliwo amawulire genfunye. Amawulire gano gandibaaga essanyu epitirivu ennyo eri omusajja amanyiddwa nga Edi Mutwe akireewo General Gaddafi kussa Muganda Ffe Smart
n'abalala bangi abali mu makomera naye olunaku olwaleero amawulire ge nnaakafunako njagala gakonfaminga nga ku basajja bano olunaku olwaleero lyandiba essanyu kubanga bano jjukira bonna bali ku fayiro emu bitundu bya Masaka Abedi Bwanika Mathias Mpuuga be bali emabega wa kino kaakati nno kyandibanga waliwo pulaani endala ku bantu bano sigenda kubeera nga nsoggola kansubire nti gwe nsimye amala wabula mu vidiyo yaffe ekomawo eddako ngenda kubeera nga nkubulya pulaani zennyini ku basajja bano naye nga saagala weerabire nti abantu bangi nga bamacete bakyali mu makomera abantu bangi nga bakyali mu makomera abantu bangi nga abasajja bano ba Bobi Yanga bakyali mabega wa Mitayimbwa n'abalala bangi oba oliawo abaasibirwa obwemage kaakati nno bakyali mabega wa Mitayimbwa twongera okubeera nga tubabanja n'okubeera nga tutegeeza ensi nti bannaffe tebalina musango bino byonna ebibagyetekebwako matu ga mbuzi kubeera nga babaliisa engo kaakati nno njagala nkulekeremu omusajja ono musiraamu sooka oli ebyayiseemu olunaku olwaleero ayimbuddwa nkomewo ne Edi Mutwe omusalo omukisa guno okwebaza Katonda nti muzeeyi Abdul Nur abadde musiba okuva ku mupiira gwa Uganda n'eki yagenda nga yambadde gawuni kuliko pulezidenti kuliko nange ne mashini yali ayitawo awo ne bamukwata just yabadde mukomera bamukwatira kyambalo kyokka bamukwatira era byandibali bakisigaza nali ngenda ku mupiira nga ni tigiti njiyina natwala kubona bakanya abasooka ngo kuvuze no kunanga ni ku abasookebwawo ninjibalaga no gayitawo nali nyingira ku gate esooka bano ku mini gate esooka nindaga yali ku mukulu yange ninjimulaga na gayitawo naye tabiri bwire bisatu musya na kumyawo muzeye komawo kwa kamba ndi kigwe kino ndiga ndi wadde mukamalo kweli gwenjagala simanyi musango si musango simanyi yolo yambadde ki nende njabadi gawuni yeriko bali mwezo ne kyagulanye gawuni yeri mukalaki yamyo iredi just ne bakubuza lwakyo kyambadde nibaga yigire mukayumba bakali ku gate ningira mukamba kali ku gate niga bijemu nibijabone ngati habizeko nibizaako niga siba bulonje amapenisi ba imasini bakubifananye bakubifananye ka bijemu tikiti gene mbwa ngira ku meza ngabantu kikachi bantu babulijjo babali mbyambalo wali umusirikale simumanyi bulungi mu Brown ngari byambalo ndemera ko yari mu cyambalo yasi kundemera ko nende mura ku office yaru kwa musajjo oyo yasi kundemera ko inkola ki nimbijja muri bijja ku meza awo nabwira ko mutoka muri woni kufuna nikapa yo gwiza tuli matika mukamoto mbira mukamoto ko munimbero omo desert naitawo bali mukamoto bedi bwaitawo bega ujja kube katuli musibe ningasinda buzibu oba nzibye obandwanye bakubye omutonde wako yavunye musibe tuna agenda mu koti ku koti mvunani tuberawo nibanye bosa kujisaya waguru nozo ni bankomyo wansi nibazo nibanzemo kujisaya waguru mpira nibantika mukayimanye mukayimba kali kunanga ni ku gate yigisawa awo nibanteka mu nibantika liromo mpira gwagwawo ugire banyita munanga ni mukanayi ni nayi mujya mwene gati muzeyo no timutoza wansi muteka ngati ayenge muntu yakulanga yasamana munanga ni mugongwa ni mugongo ni mukufa bufi abakuba yasaba uno mugoni nyingira mugana kamodoka wasi niba kabwete ngomu kulaki banzikiriza pakawa kiraro jobadde kembadde se kuva ku mandi kujya rwaliro kati bakubadde bakuvunana kipolisi bazija ku simu baziko buli kimu simu bari nimba kamuntu ku simu kwira abantu banga batigera we wendi kati batubira likirivu cyamanya we wendi ndeka tujya ku simu ku mwaka mwezi muramba gatuje n'abantu nzikiza nimbera munda Biyoje bategerira kumachani tugenda ku parade bagati muzijangu ujya gufira mu komera mu genda waka nayo muzindo tibagenda kuwa nega bati bagenda kujibu ode no muzindaro nega wano bagisigaziza muzindaro nega woni microphone ne fura ne ka flash bagiremede bisigaziza tubagaba kizibiti nzabye mumvunana ki kare bijya kuvonje ngo kama wanje ajya kubijyayo nivayo nibaza mukama bati nje muvude mukabura muri rumu komera ya kunsi bari si wangu ngo gunuma gifaki n'umutwe gunduma gati asitegera burungi agende kapombure katovude yo tero tegedde otyana kucheyo umukuno yajja ku office obajjo obakosajjo nogenda bakuru amala kogenda bakuru nasindinga mu gitabo
Naye ngenda kubonwa kolgo. Naye musajja kati kino gye wanoonyereza limba kubajja kunoonyereza naye omukulu nandimbalimba tumukula sayini nga tanakola kitaliiwo ajja kujjisa yonna bwali ojja kuddayo nasulamu okusaa leero ngeze kulanga kumakya bampita n'ensonga omuntu yafuukisa akolaki kuvaayo agenda batyako amaanyi omuyisaye w'amaanyi alina amafuta gatonda gamuteekako mukulu ono simanyi wa amafuta gava luddawa mungu yamanyi ngiri kwambala ebyambalo bya magati musango wale gwafuze musango kyandako nnyo nagezaako okubira poliisi yali amukutte bamukwasa kubanga aba SFC we bamala mukwata ate ne bamukwasa poliisi bwe nakubira wa poliisi yaŋŋamba ndi muhonorable bali mwezo nze ndi kabada nze nterese buteresi naye waliwo omwami omu ali emaaso yakutte n'amunkwasa kati okugjako ng'oyogedde n'oyo nze ndi kabada kati kumakya the following day nengendayo nensisinkana abakulu CID deputy CID nebagamba muzeeyi kusinza ku myaka gye teyeetaaga kubeera wano gemazima naye si ffe twamukutte yabadde joint operation kakati tusobola kusalawo kakati katukubire ku DPC nekubira ku DPC nangamba muzeeyi amutegeera naye bali mwezo amazima sinze nsobola okusalawo kati kangezeeko okulaba nti nkwatagana neyamukutte labe kubanga aba SFC mwe bali aba kema yayogedde ebitongole bingi nnyo amala okwebuuzaako naye nno nagendayo luli nemba nga nasayininga bond nenga abaana bali bagenda muta nesayininga okulaba nti oba bamuta nendikanga bangamba bagenda muta ekyennaku tebakoza ki bamuteerawo leero badde awo ne bankubira nti ate balina gye bamutwala ekukubayo ofisi omunanga bameta mwami James nanga ati amani bali mwezo omukulu tugenda muta era kwe kulaba nti musindikidde nabya bamwe boda emuleeta akoleki aveeyo njagala okwebaza katonda ne mukyala we musinkanyeko mukyala omukulu musinkanye n'omukyala omuto naye ne tumugubira kasi basanyufu at least bakutadde ebyambalo babisigaza ebyambalo n'emuzindalo babisigaza nenjagendayo babe nti babituwa twagala okwebaza abapoliisi abagezezaako okulaba nti ate bayamba okukwatibwa waliwo omusajja mukulu musiraamu agamba nampinamba ngikuleetere ofiisi gye wandiseemu yemwe batuusiza obululu mukulu oyo kimumezo gwe bamuwadde tujja kukiwugirako inshallah.